Buli analaba message yange agintambulize ntuukire ku bantu babiri. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayega taata n'oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi. Kubanga siina ngeri ki gye nnyinza kubatuukako okwogera nsonga zange nakwemulugunya kwange era nnyina kuyisa wano ku mitimbagano ate mumanyi nti ebintu bino bye twogera mubiraba bakadde baffe. Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi. Nalabye press conference yo mu parliamenti nga gwakulira akabondo k'ababaka ka Buganda mu parliamenti. Kababaka bali mu Buganda n'Obuganda okutwaliza wamu mu parliamenti. Era n'oyogera ebigambo bingi nnyo Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi. Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi nsuubira bw'oba ogenda okwogera ensonga ezikwata ku Buganda mu parliamenti osooka kwebuuza ku Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayega nga tonnajja kwogera mu parliamenti. Era Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi wayogedde ebintu bingi nnyo. Naye nze okwemulugunya kwange kwe kuno Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi n'Oweekitiibwa Katikkiro. Banange siri mu kuvuma manyi twogera ensonga ezituluma ffe ng'abaana ba Buganda mugamba tuvuma abantu era tubavuma. Naye kuno si kubavuma ab'ekitiibwa tuli mu kwemulugunya ku nsonga ezituluma nga ffe abaana ba Buganda. Honorable Muwanga Kivumbi wabudde ono gamba tubeere bakakkamu Buganda lwazi era ng'Oweekitiibwa Katikkiro bw'ayogera. Era n'ogamba muli mu nteekateeka mubanja ebyammwe. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi ebyammwe by'obanja obibanjaani? Ebyammwe by'obanja waakabibanjiza emyaka emeka era oyina essuubi nti ebintu by'ogamba abaana ba Buganda oli mumativu nnyo nti ebintu by'obagamba bigenda kutuukirira era ogenda kubanja ebintu byammwe babibaddize. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi lwaki temuyimirira ne mubuulira bannayuganda ekituufu? Oweekitiibwa Katikkiro taata lwaki temuyimirira ne mubuulira Abaganda n'Obuganda ekituufu ky'ekigenda mu maaso? Saagala mundowoozese nti omuntu eyayewerera okurashinga Abaganda na buli muntu yenna yeeyita Omuganda yoyo gwe muyimirira ne muwuddisa abaana ba Buganda nti mugenda mubanja ebyammwe abibaddize. Omuntu y'omu eyaweze engoye za Buganda gomasi ey'ekitiibwa n'ekkanzu ey'ekitiibwa n'abiwera mu parliamenti y'eggwanga Uganda ye muntu y'omu oyo gwe mwagala ogenda okusaba ebyammwe abibaddize. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi omuntu y'omu gwe mwatama era takyayagala balabako nga n'okubalaba obulabi ku maapu y'eggwanga Uganda awulira kimunyiiza ye muntu y'omu oyo gwe mwagala ogenda musabe ebyammwe ebyatwalibwa ku mulembe gw'Obote abibaddize. Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi lwaki temulekerawo okuwuddisa bannayuganda n'Abaganda okutwaliza awamu ne mubabuulira ekituufu? Oweekitiibwa Katikkiro yayimirira eruweero n'agamba mmwe mubanja ki mu myaka 4 lwaki temukola ne muva mu by'okubanja ebyammwe bye mubanja mubanja ki? Kyokka ate gwe otugamba nti era nga mmwe akabondo k'ababaka bava mu Buganda bakulira Buganda kokasi muli ku kaweefube w'amaanyi nnyo okubanja ebyammwe. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi mulowooza temubabanjiriza ebbanga ddene lwaki musalawo okuwuddisa bannayuganda kyokka nga nammwe mumanyi bulungi nnyo ebintu bye mwogera tebigenda kutuukirira? Just muwa Abaganda n'Obuganda essuubi eritaliiyo nga nammwe kennyini mukimanyi Obuganda buli mu kusaanawo wadde nga mweyita nti Obuganda lwazi Obuganda bubeera lwazi nga bulina ettaka nga bulina ennono nga bulina ekitiibwa kyabwo ng'Obuganda. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba obuyinza tebalina era baggyibwako obuyinza kyokka mmwe mutumatiza bulungi nnyo Obuganda buteredde entende. Oweekitiibwa Katikkiro wavaayo n'otugamba nti ebya maapu tubiveeko tubigenda kutereera era Abaganda n'Obuganda mutuule waka mukole emirimu gyammwe mubeere bakakkamu. Kwegamba olinga agamba nti omusota guugwo guli mu bbaluma naye mubiveeko era muguleke gubalume kubanga tegugenda batta tugenda bajjanjaba muwone. Kyemugezaako okututegeeza bakulu, kyemugezaako okututegeeza bataata kubanga muli bakitaffe. Honorable Muwanga Kivumbi sike kaseera nti muveeyo mubuulire Abaganda ekituufu kubanga ffe be mugamba tetuli basiru era tetuli bajega. Honorable Muwanga Kivumbi tolaba nti nammwe mwefudde babbulooka ba kijinji abali mu mido abakubiriza Abaganda n'okubawooyawooya neero oli ali mu basaanyaawo? Kwegamba oli alinga yabateekawo okutufuuyirira nga bw'atuluma.
kubanga buli lwatuluma abaana ba Buganda bavundira mu makomera, abaana ba Buganda bagobeddwa ku mataka, buli kimu. Nemwe buli oluvaayo mutule mukakane, Abaganda mukakane, Obuganda mukakane, ebintu bigenda kutereera, ebintu bitambula mulala, Obuganda bubukadde ntende, Obuganda naye nga abaana ba Buganda bagwera mu makomera, Obuganda babusanyawo ettaka balisanyawo. Honalebo simanya ye Minister Mayanja asiba agamba Kabaka talina ttaka, kyokka mmwe mugamba inti mugenda kubanja ebyammwe nga bamaze obbagamba temulina kye mulina, mugenda kubanja kye mutalina. Honalebo Muwanga Kivumbi kwegamba ye mubeera waawo mu masekkati kutufuuyirira, oli buli watuluma nga temufaayo, mumuleka abalume, mugenda kuba bulungi kasita muli bannene tasobola balya bamalawo. Kye mulinga kye mugezaako tutegeeza bannange. Honalebo Muwanga Kivumbi kye mulinga kye mugezaako tutegeeza nti omusota guugo tugulabe, ate mugufaako muguleke gubabojje kasita muli bangi tegusobola babojja bamalawo gujja koowo babojja. Mubaleke gubalume kasita mugenda kujjanjabibwa muwone. Muguleke gubalume okitegeera, kubanga omuntu atwewerera omulabe wa Buganda alirwedde era afunvubiridde okutusaanyaawo ffenna ate nga kyali mu kkola. Kale kangambe nti Muwanga Kivumbi wavuddeyo n'oyogera ebigambo ebyo ng'oyagala kutunda mijozi. Vaayo tugambe ogabe bannanga abaana ba Buganda. Buganda tebukyalina maanyi, Obuganda babutuwambyeko babumazeewo, naye tukole ky'okwenunula. Mujje tuwagire Obuganda, tuteekewo enteekateeka bwe titwenunule. Ffe abaana ba Buganda tugenda kuvaayo tuwagire enteekateeka ezo. Mu kifo ky'okuddaawo ne mutulimbalimba ne mutuwooyawooya ng'abaana abato ne mutufuulira ddala abatategeererako ddala. Honalebo Muwanga Kivumbi lwaki mufuula Abaganda n'Obuganda nti abantu abalimu tebategeererako ddala bawumba tutu, era mwagala otulaga nti ffe bye tulaba eno ne bye tulaba ebigenda mu maaso tuli bakyamu, tulaba bubi nnyo, ebintu biri mulaala biteredde ntende. Ssaabasajja Kabaka ayogera bibye, Oweekitiibwa Katikkiro ayogera bibye, naawe kennyini akulira akabondo k'Abaganda mu Parliament naawe oyogera bibyo. Who is fooling you, Honalebo Muwanga Kivumbi? Honalebo Muwanga Kivumbi wavaayo n'otugamba nti bannabyabufuzi abamu abasiru. Sivumye gwe wakyogera, bannabyabufuzi abamu abasiru bajja ne balimba abantu ne balowooza nti nabo basiru era abantu bonna basiru. Honalebo Muwanga Kivumbi kyekiseera muveeyo mubuulire abaana ba Buganda ekituufu mu kifo ky'okuddaawo ne mutufuuyirira ng'omulaba ali mutulya atumalawo nga mmwe mutukubirira mutufuuyirira, ye bw'atuluma mwe bwe mujja bwe mufuuyira bwe muwooyawooya okutufuulira ddala abasiru nti ffe bye tulaba ebigenda mu maaso mu Buganda ne Uganda sebiriimu makulu era tebiriiwo bya bulimba. Oweekitiibwa Katikkiro otugumya nti Buganda lwazi, naye Oweekitiibwa Katikkiro obadde tokimanyi nti no n'Amerika weeri waliwo ba Red Indians. Golowooza bo baali si bamaanyi nnyo ng'era tebayina bantu baggumidde, naye mu kaseera kano okyasobola okunoonya Red Indian yenna n'omufuna. Amerika baagibatwalako kati tekyali nsi yaabwe. Gwe tolowooza nti nno Obuganda bali mu bututwalako tugenda kutuuka ekiseera abaana bafe abalisigala mu nsi nga tebakyalinawo yadde ewaabwe ng'Obuganda baabwocupayi nga baabumalawo. Naye gw'oli muggumya Obuganda lwazi. Tolowooza nti nno mutuwadde lubugo mukuuma naye nga lubaale baamutujjako dda baamutwala, mmwe mututeza ekiguumaaza tukuuma lubugo. Nammwe kennyini mukimanyi nti ebisuubizo bye muwa Abaganda n'Obuganda bya bulimbe era tebigenda kusoboka, naye mweyongera mu maaso okuwooyawooya Abaganda n'okubakkakkanya Abaganda abawulira obusungu ku mitima n'ennaku ku mitima nga balaba eggwanga lyabwe lisaanawo. Mmwe muli bize muwooyawooya era mulimbalimba kwega tulinga baana bato be mugenda okkuba abagenda okkubibwa mutu musirikawo tugenda bbawa buswiti musirikeewo okitegeera. Yengeri gye muli mu kutuyisaamu ng'era omulabe atuli atusensera atumalawo. Toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti omuntu gwe basiimudde ku maapu, omuntu gwe bagobye ebyambalo bya Buganda mu Paalamenti y'eggwanga Uganda, omuntu eyeewerera otukurashinga yagenda okuyimirira atuwa ebyaffe. Nga n'emisinde egiwedde Sale yavaayo n'abalangira ng'ayita mu David Kabando wa PLU nga bwe yabawa ssente. Ne Mulindwa simanya Edward Mulindwa simanya yaani Mulindwa oyo. Nti emisinde Sale ye yabafacilitatinga naye nga abaana ba Buganda bavaayo ne bajja mu misinde ne baddukira ne basasula emijoozi. Bannange ke kaseera muveeyo mubuulire abaana ba Buganda ekituufu mulekerawo okubawuddiisa bamanye engeri gye bagenda okwerwanako n'okulwanirira eggwanga lyabwe.
mu kifo ky'okuddangawo ne mubawo essuubi eritaliiyo ery'obulimba tukooyo okutuwuddisanga n'okutulimbalimba kubanga tuli bantu bakulu tulaba ekigenda mu maaso